Ekyamalungi obudde bwe butinga bulijjo twatandise programu yaffe eno ku Moon TV tukubuulira ebigambo ebikulu ennyo biratera kulabikalabika mu bantu ab'enjawulo oba abamu olw'ensonga nti abantu baagala kwogera mazima n'obuzibu nti batya okunyiiza abalala amazima abamu batera okugamba nti amazima gakaawa kituufu gakaawa ekyo bidala mu kitabo kya Isaya essula ya 5:20 Mukama agamba zisanze abadde amazima gayita okukaawa masolo okumanya okuteeka mu kifo ky'okukaawa kawani bakuyita okuwooma wano nga alaga bakyaŋŋanya naye ate obudde ze mu kitabo Isaya in fact akyogerako ne Yeremiya naye ngenda kudda mu kitabo Isaya ngenda kudda mu kitabo kyakuikula essula 10 tulaba nga Mukama ayogera ku kukaawa nga omusajja yali akatabo bwe yali akatabo Yokaana nga malayika amuwadde akatabo nyamugamba nti kalye tikanaakaawa mu lubuto kanaawoma mukamwako mu lubuto lwo kanaakaawa enjiri eno ebiseera ebisinga ewoomera abantu nga bagiwulira naye ate mu kukiteeka mu nkola neekaawa mu lubuto kizibu nnyo okunywa ekintu nekikuwoomera mu lubuto mukamwa mu lubuto nekikaawa tekisoboka olaba nekikaawa mukamwa mu lubuto tekikaawa era senga oli abagenda mirakerenda nga likaawa asooka ligira nayiwako amazzi ligende kiggwereyo mu lubuto kubanga olubuto terulina testi naye ekyewuunyisa nti enjiri mu digestion ekaawa mu kugiri yewooma era amina zisobola okuvuga nga abantu babuulira enjiri omusajja abulidde mazima naye mugendi babulidde biteeke mu nkola tabwe genda kubegguse katuweeyo okusaba tandika Katonda omulungi tukwebaza kubanga obulamu bukedde nga weebuli okyabutulekedde siffe balungi siffe abamagezi siffe abakugu ennyo n'ekisaakyo twebaza okutuyigiriza ekigambo kyo okukibulyako abantu abalala bingi betwogedde ku mukutu guno omuganzo gwa Moon TV bangi babiwulidde bangi babinyoomye bangi babyagadde bangi babisiresaawo balowooza wakayima ne wango byanfumu netusaba okugula amatu g'abantu n'amaaso gaabwe basobola okutegeera akabi ke tulimu neke balimu basobola okuzuukuka olw'ekiseera ntikiweddeyo tugenda kutandika okuyiga tusaba omwoyo w'amagezi omumuwa abantu bo naffe otuwa omwoyo w'amagezi nga twogera ebigambo byo obukuumi butwetooloole byoyagala bikolebwe eri obulamu bwaffe nga bw'oyagala bw'osiima ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe amen. Baganda bange aba programu ne bakadde bange mama Nakaddu nkutumiddeko nnyo ne mwanyinaze Nakaddu bambi nkutumidde manyi okedde oba oli awo ku mukutu kwoli mwanyinaze olina ebibuuzo naye tujja byanukula maaso awo ne muganda wange oluvannyuma ngenda byemutegeezaako ate nga tumaze nolaba akatambi ako abeko byayongera okutangaazaamu nasaze ebigambo bimbo bino atufazaali byogerweko ku lulwo oba oli awo mugende tukonjera abantu nga twogera nga ngenda okutandika ate nagenda ku lutimbe bw'osoma mu kitabo ekiyitibwa Gospel Workers peegi 220 ngenda soma katundu 220 akatundu akasooka agamba bw'ati agamba on one occasion Christ anointed the eyes of a blind man with clay. Ti waliwo omulundi gumu aba waliwo ekiseera wekyaliwo mu bulamu bwa Yesu n'asiiga omuzibe w'amaaso ettaka ku maaso and bade him n'amugamba go wash in the pool of Siloam tugenda mu kidiba kya Siloam. He went his way therefore and washed and came seeing. Nava mu kidiba n'agenda n'amala okunaaba nadda ng'alaba mu Yokaana 9:7 ebigambo bibiri. The cure could be wrought only by the power of the great healer. Nti okuwonya kusobola kuleetebwa n'amaanyi agava eri Katonda emuwonya asinga. Yet Christ made use of the simple agencies of nature. Niye Yesu Kristo kyewuunyisa yakola ebintu ebinyomebwa ennyo eby'obutonde okuwonya omuzibe ono. While he did not give countenance to drug medication,
teyafana ku biro byabakugu nnyo amadagala gano ge muyayanira ennyombo simanyi mbu omusawo gundi professor ddagala lino likola nnyo balikola India America wa si byatunuulira ate nga musebe biba byali waliwo abakugu bali bakola mu kiseera ekyo nga bakola amadagala ag'amaanyi oba oliawo naye si byatunuulira yakozesa simple remedy yakutabula ttaka walaba ndowooza ekintu buli omu lyayitako ng'alinnyirira kuba Mukama yatonda omuntu mu ttaka era lyakozesa okumulika balinga obulamu bw'okuwuzaawo ye muwonya ate ye mutonzi era yakola byonna abantu bangi Yesu Kristo oba otunidde obulamu bwe ng'awonya yabakozesanga simple remedies zebajjanjabisa genda mu kidibo naawe oddewo abagenge batujjukira bali be yawonya abagenda okunaba mu ndagaano enkadde Nayamani tujjukira bamugamba genda mu kidiba awanaabe mwattu naye era n'anaaba n'awona bangi nnyo abazze bajjanjabibwa naye nga bakozesa eddagala eryangu erinyoomebwa mwattu obulamu bwe ne buddawo omusajja Keezeekiya bwe yali nga ayagala okumwongera obulamu obulala emyaka emirala mu maaso myaka 15 Mukama yagamba Isaaya agenda kukozesa malagala g'ettiini kumwongera bulamu kyewuunyisa amafundikira agamba he sanctioned the use of simple and natural remedies tulanga Mukama alaga obanga atuwe ekyokulabirako obanga alaga nti eddagala lino eryangu obanga akozesa eddagala lino eryangu okulaba nga abantu bafuna obulamu nate balikabalinga kyekigambo kibagamba baganda banga ba programu eno nti Mukama Katonda ayagala nnyo tukozesa ebintu ebyangungu obulamu bwaffe bwa muwendo naye ate kuba nti bwa muwendo nga bwakitiibwa buli mu kifaananyi kye otububeera obulamu yagulumizibwa yatuwa eddagala eryangu lisobola okulipulizaavinga ne bubeerawo yalitonda n'alituwa naga nti omuntu ono nga bw'oyinza okulaba nti omusajja akoze emmotoka naga nti dizero yajja okugiyamba bwegiteekamu petero ejja kwonooneka naga nti erina kwetika kiro bwe ziti togitika kiro bwe ziti bw'ogivuga bw'oti olina giryako sipeeya bw'ati ogiryako sipeeya bw'ati nti ebintu ebyo oba nga byogoberedde emmotoka eyo ewangaala ekiduuka ekyo kiwangaala kibeerawo kubanga kifuna bikyetaaga bye bakikolera naye omuntu kasita ataliko okukozesa ebintu ebitali birungi eri obulamu bwe ebyokulya ebyokunywa ebyokwambala nga bitokyalinga obulamu bwe omuntu oyo obulamu bwe tebubeera tewawangaala kubanga omubiri gubona agutirimbula butirimbuzi aguteekamu ebintu bigutaawe bakolebwa ate kati kizibu nnyo okulikavalinga obulamu nga badde bwononese naye nikesi nga badde bufunye obuzibu bakati nsi kati ndwadde olwova buli wodda buli muntu mulwadde naye Mukama abantu abasinga ogamba tuli mu ddwaliro abaana bange famire endwadde tumuddwaliro n'olaba nga ayonona ssente basimbye layini babajjanjaba naye nga teddagala lyangu aliese ku kifuja aliese manju mu lusuku agenze okufuna ate okujjanjabibwa okw'ebbeeyi ate kumaze okuba okw'ebbeeyi mu ngeri y'emu kugenda mulekera effects embi ku bulamu bwe bantu bangi balwadde cancer okuyita mu drugs abantu bamu bakubye empiso emikono ne giremala naye nga ate mwattu teri ayinza kunywa kigaji n'agongobala okugulu taliyo okujja akantu ga nti biganja okunkolera n'akomaawo kubanga tebirina side effect y'obulamu bw'omuntu but people are seeking for advanced technology for the recovery of their lives naye nga ate mwana wattu tebirina bulamu okujjako kyo ne buleeta ekirala so baganda bange muzuuke mwegendereze ebintu ebyobulamu nja kujjanga nga mbyogerako sijja kukawa kubyogerako kubanga bijjudde obugagga bungi nnyo bintu byetunywa ewaka byetulya majaani biki majaani mugaveeko mabi kawa mwanyi mumuveeko mubi obanga anywedde omwenge tewali njawona munywa wa mwenge omuntu anywa amajaani abadiventi edda tebanywanga na majaani ne mwana tuweewuunya abadiventi b'ennaku tebakyafaayo amajaani kwegamba kiringa ekya bulijjo so baganda bange banyinaze mikwano gyange mbegayiridde tudde ku nkola entuufu tubuuze amakubo agedde oluguudo olungi gye luli tutambulire ng'omu tume kuddamu tetutambulire ng'omu tugambe Mukama waffe gy'onootugamba gye tunaagendanga tukole Mukama kyayagala obulamu bwaffe bwa muwendo naye mu kuwanga bwa muwendo Mukama abuwadde ebintu ebiyangoyesa okupulizavinga obulamu bw'omuwendo yadde bwa muwendo tukozesa bintu bya muwendo ebyonoona obulamu afadhali tukozesa ekyomuwendo kye kigambo kya Katonda iso obuteekawo ne bubanga buli mu mbeera nnungi tugenda ku lutimbe tugende ku byobulamu katono era banya tugende ku nteekateeka yaffe nga bulijjo mu nsonga ez'enjawulo katugende ku lutimbe tulabe ku byobulamu ate tweyongere ku soda gwe nabagambako omuntu ogwedde tulabe tweyongereyo soda
n'ekikajjo bwe njagala twogereko tutandikira awo tujja kuddayo kemabega soda n'ekikajjo ebintu bineno oyinza okuba nga bya bbeeyi emu bw'otunulira soda asooka okugula sinsi 1000 akacupa n'ekikajjo n'okigula kuwa ekigaali ku sinsi 1000 mnamko omukadde wange bambi simanyi ba ku TV kwoli naye akasente kalabise supportize emitwalo 2 mukama akuwa omukisa era akuddizeewo soda n'ekikajjo bye mbadde mbagambako baganda bange mpozi wali mukadde wange busiikaawo naye aŋŋambye nti atera okuteekako ka support ku ssimu kuno ebambi oluusi waliwo akasente kajja n'ogamba oba kano bambi naye akataddeko kubanga waliwo abantu bemanyi abafaayo ng'oyogamba nti bambi era nakanamba ke ng'okamanyi kubanga si bangi muni abagira omulimu guno kyewuunyisa olaba abantu batono nnyo n'ogamba era woli akamasi n'ogamba ababulaza gundi yakoze oba mukadde wange gundi yakikoze genda okulaba nolaba ennamba etategereka n'ogamba bambi oba ataani naye mukama bawo omukisa abafuba okulanga omulimu guno gugenda mu maaso kalugende maaso mpozi mbadde magamba soda n'ekikajjo bbeeyi emu naye tulabanga soda obulabe bwe dehydrating oba akaza omubiri gwagumana tujja kujja contact zo tusobole okulaba bulungi ebintu bineeno akaza omubiri okugamba akumalamu amazzi ne bw'oli ekikajjo kizaamu amazzi mubiri ekyo mukitegere baganda bange soda talina kalungi konako n'eri bulamu bwa muntu temuli yadde akalungi kasobola kukolera kalugende mu maaso bwe tweyongerayo abakugu be batukakasa ebigambo bino tujja risiki z'okufuna heart attack ne stroke nyingi nnyo ng'okozesa gundi soda ate ekikajjo kibijjawo ebyo kiwonya ate sigandi genda okozesa soda nga bw'oli ekikajjo nti si bwe kiba koza nga bweyanika mu ttaka ate obulamu ojja bwonoona n'emmotoka ne bwegisumula nga bw'ogikuba ebigwo bw'ogigolola paka ebbaati tuuka nerikoowa katugende mu maaso bwe tweyongerayo soda aleeta mpozi tujja kujjawo contacts ezo tusobole okuba nga tula bigambo ebyo asavuwaza ekibumba ate gundi soda ebikajjo oba ekikajjo kitereeza embeera eyo kiyamba ekibumba okuba nga kiri mu mbeera yakyo ennungi katugere mu maaso tulaba side effects zakino ekimu n'ebirungi byakiri ekirala soda tulaba nga ayongeza increasing blood fats omusaayi tulaba okulaba nga asavuwaza emisuwa ate aleeta anemia increases the blood pressure binona tulaba ndoozi ebizibu ebyo naye ate tulaba soda mwana wattu abiwonya abijjanja basenga omukozesa oswala ebikajjo olidde ekikajjo oba n'okola juice w'ekikajjo ayamba okuwonya ebintu ebyo ate nga soda yebulabe bwe bwe tweyongerayo tulaba nga soda aleeta constipation mu lubuto ate muntu ekikajjo kiyamba okuba nga kitereeza digestion okuba nga etambula bulungi nnyo katugende mu maaso bwe tweyongerayo tulaba ekikajjo kireeta sukaali soda alwaza sukaali ate ekikajjo mwana wattu kirungi nnyo ne ku balwadde ba sukaali kisobola okuyamba okuba nga omuntu talwala sukaali kuba kina balanced sugars ezitalina bulabe ate bino babiteekamu sugars ziri artificial ate embi ne chemicals eziyonoona obulamu bw'omuntu katugende mu maaso awasembayo ndowooza tulaba creates kidney stones soda aleeta kidney stones mu nsigo ensigo ezo bulwadde obw'ensigo ate era tulaba nga ate mu bya urinary gundi mu byokweyamba n'ebirala ebiringa ebyo ekikajjo kiwonya kiyamba so system zonna obulabe bwa kino kijjawo katugende mu maaso otweyongerayo tulaba amagumba soda anafu y'amagumba nonyenda okutandikira tulaba akatambi akaddako nti soda anafu y'amagumba gonooneka galwala nga olaba ennyama n'ennyama mwana wattu yonoona amagumba era enafu y'amagumba olujjala abantu balidde nnyo ennyama amagumba gawe gatera okuba nga gali wiiki balumwa nnyo amagumba ate ekikajjo kiyamba nerves ezo n'amagumba okuba nga
biba strong nga birina amaanyi n'ekikajjo soda anafu y'amagumba awo ngendo tandikira tuyongere katambi akaddako obutambi bubiri tugenda kulaba eggi ne tutafune malobooza ako tugende katambi ako kinyininyini wetuli tweyongereyo ne soda oyo amagumba tulabanga wawe ejjire bannyika mu Coca-Cola omwaka mulamba bwe bannyika ejji eryo tugenda kulaba ebyavaamu tugende mu maaso ebyavaamu nga oluvannyuma okwasa ejji eryo nga mugenda okulaba ku lutimbe ebyavaamu mugenda kubira katweyongereyo ejji mulya bandowooza bwe lyafaanana liringa ensigo ya kedo tweyongereyo tugende mu maaso liringa ensigo ya kedo naye bw'olyasa munda kugamba lina ne shere eringanga giraasi katugende mu maaso liringa kiyinjayinja weerityo naye nga baliteeka mu soda so omusajja oyo yali alaga illustration bwe yayasa ejjinja eryo mulaba ndowooza kigundi kyali kiri ekya white kyafuukanga gundi nga giraasi ndowooza mukiraba ndowooza kinga endabirwamu naye ng'ate mwana wattu eyo kyekyokunywa kati wemagambye nti amagumba go buli wonyo ebintu bino bigenda bigawekeninga teweewuunya kulaba jjinga lifaanana lityo amagumba gabanga gebookya gebagira nga oyinza okulaba nti babanga gebakalirira olaba ndowooza chemicals zonna gundi ebyandibadde biyamba eminnyo egyandibadde giyamba amagumba okwanga lisitungo bagenda babisendamu ne gasiganga gali awo tegenda protect ne gatufuuka okubanga buli kimu ekyagala kigalumanga bwe gaagala ng'oyinza okulaba ndowooza omulwadde obesobola okulya n'okozesa nga biwooma era nga birina obulamu obulungi nebikuya obulamu bwo ne bubeerawo nga tebulwadde nga tebwononese so baganda bange mbebaza okubanga mulabye akanyumira ako ku byobulamu kisonga nkulu nnyo okubanga tuli balamu era Mukama tagenda kubanga atula mu yeekaalu endwadde Bayibuli eri plain etugamba nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda omulamu mwatuula bwetugyonoona Mukama ajja tuzikiriza so buli kyokola nga kirina effect ku bulamu bwo buli wootegeera nti ekyambadde ntambulamu kibadde kikyamu Mukama tatudenya nnyo nti lwaki ozobba lwaki ozooyenda lwaki oze oli ebintu ebibi no butamanye ebiseera ebisinga Mukama kyayagala kyekiriwa ti kati oba otegedde ate akabi kali mu kutegeera n'ogaana kiva mu Bebulaniya agamba obuwulira eddoboozi lya Mukama tokakanyaza mutima gwo essula ey'okuna awali akabi kukakanyaza Mukama talina musango talina buzibu yajja n'atulabula akwama nti tumanyi amanyi tuli mu kibi ensi yatuguyi sitaani yatusuula mu nnyanga etayogerekeka bambi naye atusaasira nekyakola ajja n'atukoonako n'agamba nti wano otambulya wakyamu yita wano we walungi naye ekisinga okunakugoza Katonda tinakulaga olina okuyita n'ogaana okuyitawo kubanga gweyagala okusanyusa omutima gwo last y'omubiri oyagala gituukiriza oyagala kulaba nga obulamu bwo busanyuka naye ng'ate tutunidde ebigenda biva mu ssanyu ly'oli mu kufuna saawa eyo so baganda bange muzuukuke mukole ekyo Mukama kye yeetaaga mukole ekigwana obulamu bwammwe kye bwetaaga ku lw'obulungi ku lw'okuweesa Mukama ekitiibwa nja kukomekereza wano nasoma ebintu byenkana kibiyinza obutayamba bitayinza obutamalayo naye Mukama yakozesa simple remedies tukozesa eddagala eriri simple ebintu ebyangu ennyo bijja kutuwa obulamu obulungi so okubanga tubeera mu nsi muno tuli baavu naye nga tetulina obulamu obulungi ng'abantu bagagga balina ensimbi naye nga tebava ku bitanda tebava mu malwaliro kutala bava kubatwala mawanga g'ebweru kubajjanjaba ffe nga tuli wano mu bwavu bwaffe naye nga obulamu bwe buli bo bagagga naye nga tebalina bulamu ate nga lona abagagga bambi abali obedient basaze okulaba nga obulamu bwabwe tebatwambuliza ku level ziri ez'okulowooza nti muntu ogenda okozesa ebintu ebyo ebyonoona obulamu bugagga omuntu asuuka n'ekiseera n'agamba nti nze Mukama yantaasa doodo Mukama yantaasa entula kati ndi akanyama naye nga testimony gyawa mu kkanisa n'olaba bannaye n'ogamba nti kati buli kyogamba buli muntu alya entula ali kasiti buli muntu alya entula Mukama akyamwerabidde no Katonda abantu abali ebintu ebyo abagamba nze nawona biri oba Mukama n'ennaku emukwata emuluma n'alakaliraba omuntu ebintu byenamuwa nti bino mbikwadde binaabanga eddagala gy'oli byalabanga kaasi ng'ekikolimo nti Mukama yabimponya sitaani yabikuwonya si Katonda that's why bino bigambo bagamba abantu abasinga bagenda makanisa ago nti simanyi bulokolende bagendeyo kubanga baagala bulamu bwansi eno baagala birungi byansi baagala kwesanyusa baagala kutambula ng'ensi bwetambula kulya nsi kugimalawo yoba nti bawulya enjiri prosperity everywhere prosperity ngono alina zi P5
simanyi peace simanyi biki prosperity simanyi biki n'ebirala biringa ebyo byanfuna bugagga bwansi eno kuba bulungi mu nsi muno tebayegomba kutuuka mu bulamu bwa Katonda bwe yateekateeka obugenda okujja naye nabigera emeka sijja kubimalayo ne muganda affe katumweyongeko tusobole kuba nga tweyongerayo sebo mukama waffe yebaze mukama waffe wa kisa twongera okubaanirizaako era mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo twebaza Katonda atukuumye nga nfadde nti emibiri gikyali mikosefukosefu naye mukama wa kisa atubeereddewo bebaza betusaba ffenna okwongera mukama okutujjanjaba nti n'omwana bamwongeddewo mu ICU e Nairobi naye nga tumanyi mukama akyajjanjaba ekisinga obukulu so mwongere okutusabira akyali ye e Nairobi sinza gaana kwebaza abantu sebe singa tubaako abantu betwebaza ku TV abantu abamu kibakosa nti lwaki nze wanneerabidde ne sikwerabira naye ngeri abantu Katonda bateekamu omulimu gwa Katonda okufuba omulimu gwa Katonda okukola ki okubeerawo n'okubeezaawo atuyinza gaana kubatumirako kati nga Mannakaddu nange sikumanyi naye neebaza Katonda olw'omulimu gw'okola obubaka bwange bwatuuka nkwebaza kubanga abantu we batyo nti nga bakyaliyo mu nsi n'abantu mulabanga nako naye n'abaako kyakola ki kyakola ebyobulamu bwa bulijjo kubanga baba ebintu byeba byetaagisa so mamange nkweyanza nnyo neyanze tobaka bwange bwakola ki bwatuuka maybe we ntulamubaza okuva wano ku mukutu mukulu wange ajja kumpa akanamba k'essimu nja kwongera okwebaza kubanga bunyumyemu kuba layini nagifunye bali abazigu bagitwala so twebaza Katonda waliwo we mbadde olunaku lwali lwa Saturday akawungeezi mukwano gwa muzayi ayitibwa TB Joshua yamaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno eragulanga abapulezidenti bagenda kufa eragulanga tigundi agenda okuddako Katonda yamututte naye wasinago Church of All Nations wasinago nanyini anale negundi omukutu gwadde gwata Emmanuel yenanyini anana amasomero nga ku Bahai anayesomero ddene nnyo ku Bahai temple walinga ogenda empereerwe kale bakisasaawo Samuel anasomero tala bata Emma alina amasomero mangi wano mu Uganda naye nga gacontrollinga ye Nabbi Sam Kakande nekisinga okuneewunyisa nti omusajja Nabbi John Ebirebu bwe yalinga agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno yaleka alaamye Nabbi Kakande asobole okulabirira abaana ba Nabbi John Ebirebu n'abamukwasa naye sawa yale tamanyira abaana bo bwe bali abantu bangi babalekera okukuuma abaana b'abantu nga ne bafaayo okulumbe nti nja kusobola okubalabirira naye kasamala okutwala ebyobugagga ebyo taleka kubitunda butunzi ne beeyama ebirungi mu maaso g'abantu kakati ekiriwo nti nwakwali Nabbi John gundi TB Joshua yafudde naye nategeezeddwako nti abanabbi abasinga ne Uganda beeyodde bannabbi b'obulimba beeyodde bagenze Nigeria basimbye na kula gulo tebagenze kubba sokisi ze na bagenze funa stokisi era kyemanyi nti mutabanyi wa Ssenyonga mbangamba nti naye yabuusa okugenda yagenze kuziika bo bagenze nga bagenda bannamawulire nga bagenze kugulirira ebisigalidde engoye z'oyo ziyafiiriddemu bajje baleeta amaanyi wa nenga Senkulu Mandwa Nabbi Samuel Kakande muzeeyi yasoso okugenda mu Uganda taliimu yagenze alina yokusigala ku bisigalidde oba n'atwala njala bali n'aleeta ki akweyongerako kubanga ebyoli babe ate nga ayongedde ku bwanyi bw'adaalina bano oli abadde w'amaanyi ayogerwako e Nigeria naye nga be bamu twagenda nabe Canada omwaka 2008 bamwe esuuti ye yali myufu n'enjeru Nabbi Kakande bamwe esuuti yali ya bbulu okubanga bazambala okumala emyaka anze wati yagenze kulinuwalinga naye nga badde ajja agamba nti ajja kufiira mu buliri oba yafiiridde mu buliri naye nampulira nti amawulire agavaayo gagamba nti bangi bakayanira ebimu ku bintu bye tebolooza nti bakayanira bugagga nti ttaka bakayanira ebiki ebintu so Ssenyonga gwe mulabanga nti ye Nabbi gwe mugamba nti ye mutuufu ate nga y'omu ku bo mutabanyi yamutumye agende atasobola okujjayo kubisigalidde twateekamu sente empitiriwetaka mu kagirasi ku maanyi weta mu kagirasi mu maanyi so obulamu bwe butubadde butambula naye nga twebaza Katonda olw'obulamu bwakoze eki kozi nga tukyalikaawo katono ntunulira nnyo abantu kyaba Bayibuli egamba Yesu Kristo agamba nimanya mazima gali bafuula ab'eddembe nabanya abantu bali mu mivuyo mu kwenyoola mu kutawuka n'emitala gy'ensi ekyagenda kubayamba nolanga omuntu atadde trust ye mu basumba abalabanga abantu abatukuvu ab'amaanyi ne wotegeera kikyamu kikuye nga gamba no nze tonjogera ku gundi kasabira gundi nkukyawa
nenga mwana watu agamba gundi nkuchawo nenga tagama ndikasonjogera ku Yesu yanfiira nkuchawo nze tonjogera ku nabbi Kakande tonjogera ku biri ya buwa wange tonjogera ku bujingo wange tonjogera ku senyonga wange makumbi tomwogera ko nti musiyazi Kiganda togezako n'omukonako mpaka musajja wawe oba asiyaga batasiyaga nze gwenjagala ne kati TB Joshua afudde ni abantu abadde nabo bagenda kudda luddawa kyekibuuzo babadde n'ebintu bingi badde ebintu byabwe ne sawa yaleero mwalaba byagwa kuyiga nabikyaleka katono nnyo tunakuyongerayo banne ku Sunday nagende wa mukadde wange mama nakaddu naliyo agenda nimulabako era manyi bambi mwebaza byonna mukama muwo mukisa batwanjiriza twasibe onakulamba ne tunyumya ekigambo kya Katonda wow batu gabula bannange twagenda ne family yange tubalabako kama muwo mukisa omanyi mama nakaddu kati alinga family member wange yemu ku bantu ku TV wano betulabagana betuze tukwatagana nabo bambi bempulyanga ifira atifomu ngandi nabo banga njogera nabo bampulyanga aline relative wange nebo yemere oliwa butere oba mativu kito nebaza mukama twaliyo etufumba akanyama kafa kafene nkagala ndako chance nkagala nokuyiga okafunga kali onogenda yate yajja kufumbira mukama yebaziwe mpozi nebaza mukama olwekyo naye mbadde nsaba waliwo yambuziza ekibuuzo ku basumba babiri nenga tunaboogerako mali yatulaba akatambi kano kumala boogereko nga tugenda kaddamu kutwakalabako okwo ne malimba kubulire basumba bana ababiri era n'omumwe bali demu oyogere ogaziye ensonga ezo nga naye awulira tugende ku lutimbe tulaba akatambi ako n'amaloboozi akashemerere Grace tuweke tudde muganda fayongeze ku bigambo ebyo tuzeeyo ku basumba abasumba bano aba Namutebi beyakozesa beyegatta nabo Namutebi yabakozesa yegatta nabo okubawa amaanyi basobole nabo okusuula abantu ebigwo oyogedde ku manya gaabwe naye abasumba bano obamanyi personally ogambye abasumba bano bamanyi Namutebi yebakanga nabo bafuna amaanyi akasuula abantu ebigwo abasumba bano kiki kyobamanyiiko omu ku omu bw'obanga olina kyobamanyiiko kati nga Kayanja mumanyi bakola bwa Kayanja kiyani Kayanja bamuta Robert Kayanja ayina kyaki bagita kundi erinya yayo linyira biri bali itali batekoze eri ku luguudo ki ku Rubaga Road wansi ya Rubaga Road wansi wansi gena kiki omumanyi ye yawebwe ekintu ekyokukwata abaana abato abavubuka naye ate n'okuwasa kwe kwali kuzibuzi okubashiyaga musiyazi mulungi nnyo asiyaga n'okusiyaga nawe asiyagira ddala ate ekyo babaana balinga bamwanganga bakola ki bamuluupa yabasiyaga n'atabawa ssente n'atabayamba n'aboonoona emabega kati ate ng'alina omukyala oyo woolaba amuteekako ng'ekifaanaani naye afuna musajja mukwano gwayo amumalira ebizibu genda mu maaso musumba kyomulala kati nga gundi ono Tomugegwa naye yasaddaaka mukazi waayo Mugerwa ow'Emutundwe naye yasaddaaka mukyala we kati wasaddakidde omukyala oluba n'endiga olwamusaddaaka lwaki era yali nga ayagala kufuna maanyi kufuna omukazi omulala waalina kati right now ono omukyala gwalina si gwe yasooka naye omulala bapasita abo boolaba bayita abaluga abo bonna boolaba abo balinga abasamizi ate abasamizi si basamizi bo basinga n'abasamizi kubanga be batendeka abasamizi musumba kiggwe gw'omanyi ng'omuyinako obukakafu nti ali ebisiyaga kubanga oyogedde ku Kayanja musumba ki bw'omanyi abali b'ebisiyaga kitaka ali ebisiyaga smart nenyina muzaala kimanyi bulungi na Uganda yone ekola kiki kubanga ne muganda waayo yenyine si murokole abamwita gundi kulisi naye musiyazi mulungi Makumba alira ddala ekisiyaga
ono Lweza alira ddala ekisiyaga ddala butereevu yes bakijja ate ono Kiganda naye bambi saagala kukulima naye alira ddala ekisiyaga abasinga obungi abowola baabo ba pastors balira ddala ebisiyaga mbuza gwaki ate kujjako gundi oli Tom Sembera eyafuna ekitambo ekyokulya abantu ye alina kitambo kyakulya abantu musezi aserera ddala atambula ng'ekikere naye ate yasaddaaka mwana waayo mwana Tom Sembera yasaddaaka omwana we yennyini naye yamusa motoka twabiwulira mu nkuubo omwana gwe yatomerera mu kompawundi yakya bwe batyo yasaddaaka anti Katonda bw'aba Lucifer bw'aba mugambe talina nsoni ate watira omwana waayo ate gwe omuntu w'ebbali musumba ki omulala omulala ono gundi omuntu omunda Senfuma ye talimba woowe alimbira ddala butere bamuwa ekitone ekyokulimba alimba talina kigambo ky'amazima talina kigambo kyonna ayogera nga bw'olaba ng'omuntu ayogera bwogeze naye nga munda ye bwadde mabega akola byayagala byonna ate anywa waragi omuntu w'omunda kati ono gundi pastor yali badde ne Bujingo naye Bujingo ate yamwonoona ye gundi ono Serwadda yayino na Bujingo yamwonoonera ddala yamwingiza mu kintu kubanga ne Serwadda yennyini woolaba alina abaana wabweru ayendera ddala butereevu n'okuzaala azaalirayo ayinza okuba nga alina abaana yabazaala nga tanawasa naloko nakate n'abato gye balaba abakyali buyankiyanki genda maaso ate nga alina Afrida nga takimanyi kati ono omuvubuka ono ali ku Bat Valley Serwadda yamuyingiza mu sisitimu butereevu gye yamuyingiza gwa nsonga kubanga naye yali ng'ayagala bugaka omwana tobalaba bapasita boolaba aboolaba junior pastors bonna aboolaba batambula kiro tibatambula musana tibeebaka basulanga maaso gabazoose buli omu abanoonya mune waayo bakubagala buli omu akola mune waayo esimu ne badda wansi ne bakole nga bwe bana muganda wange musaazi mudamuddeko nnyo sinze message agambye kwali alaba naye age mukyalo alina data alina mukama yebazibe kirungi omanyi lwaki njikoze ebintu bino omuntu abadde n'abantu abo yasobola okutegeera ebibafaako kyogala ndi omukyalo bw'ayogedde era ensonga ebibuuzo bye bambuuzizza nze njogera byempulira ne mwe mulina bye mulabyeko n'amaaso kakati tomu mugero w'omutundu omuli yambuuziza abantu babiri wakubanga katambi akwadde kalimu abantu abo nanga sinza babuuka tomu mugero w'omutundu negundi n'oyo omuntu w'omunda be yali yeesiga ennyo ng'agamba abo ku balala bona bonanzikiriza naye abo sikkiriza balungi nnyo muganda wange webala olw'ekibuuzo ky'obuuzizza naye ge tubalulira ge mazima ze nkukulira omuntu gwe nali njogeddeko ne maaso ku maaso nze okufuuka omukristaayo gwali gwa mwaka gwa 2017 mwezi gwali gwa 7 nga 6 tandika okufuna okusomozebwa okw'enjawulo twakola enkuŋŋaana enambooli abasinga bazimanyi ensi nejjula nempita abasajja abo nagamba neyinze ntufuuse omukristaayo naye bamusobola muveeyo abantu bangi kubanga nafuna obuzibu ng'abantu banneewala bagaba kyakuba nze kubega kanisa nze kukola kiri nga tekizikirizikika mutanyi wakane kuvaayo ave mu ssente ziri n'obugagga naye nafuna omukisa abantu abo bavangayo kati nga Tom Mugerwa Emutundwe yavaayo najja nampandikira ebbaluwa mu butongole ne tusinkana ku woteeri itiwe ya Haji Makange Nalukolongo zaali naku mwezi nga 3 mwezi gwali gwa 11 mwaka 2018 tusinkana yajja n'abantu banjawulo kwaliko Ssenyonga Sengana Kakande Jennifer kwaliko omukyala asinga okuyimba wa Tom Mugerwa Emutundwe omusajja omukyala alina bbaawe mumpi nnyo ddala nnyo yava mu mutwe bbaawe mumpi nnyo sebe bali bagenda kukola embaga yali saidi z'ebusoga muwala bwe yali agenda kufumbirwa ne bagamba nti kale kwajjako omuvubuka ayitibwa Waswa eri akuuma Ssenyonga ku kituuti kwennyini bwe bajja Sengana Kakande gwe baayitamu ng'amugamba genda okugambire Kakande tumusisinkane ne bagamba nti kale kwaliko omusajja ayitibwa gwali pasita waffe
Rogers Kagwa era akoze olukungani wankulu ku kisaayo kwennyini that time twatiza n'abamagye baali banna abakusule wankulu kuku Tom Mugerwa nangamba mwana wange nze Tom Mugerwa gw'owulira nali mu advent nga nsinziriza wankulu kuku ekanisa y'ewankulu kuku ng'ekyali eri mu Lufula wabadde badatemeranga ennyama nti ye era n'okutuusa olwaleero nze ndi mukristaayo kuba nsinza olunaku lwa sabbiiti ewange ku Sande tebayo kusaba ekanisa tugiggala wabula omuntu ambuzaabuza ye Kayanja Robert yankolera rediyo nangamba tukole kanisa bbiri ekanisa ey'abapya ne kanisa ey'abakadde Tom Mugerwa ne kanisa bbiri ey'abapya n'ey'abakadde ey'abapya basaddaaka omuwala gwe bajja emakindi Luwafu ey'abapya eyakalina eri emanju ne mugamba kituufu era yanvuga mu motoka ye ne tutuuka ku kanisa ye nangamba niye n'ey'abakadde twasaddaaka omukazi ayitibwa Maria omwala oli gwe basaddaaka yali w'emakindi Luwafu omuwala wa Kijofa Kijofa musajja omwala alina kampuni n'ebyuma bijja Japan biri awo kumpi ku masikiti jami ye Katwe basaddaaka muwala we ngenda kubeera ate Kijofa muwala we mu kumusaddaaka byafunamu ki Tom Mugerwa nangamba nti kanisa y'abakadde twasaddaaka omuwala omukyala ayitibwa Maria era ntumusaddaaka mu kanisa ki munda mu kanisa ne mugamba nti kituufu nangamba naye kiki kyasinga okwetaga mu nze ampa obukadde 6 mutwale eggana tata gyajja amaanyi ago kubanga akooye okubanga abantu abasinga basula ku kanisa ye wati baalo kimu kya 10 abasinga bakola na mu bijja mu kampuni z'ebijjangere eziriraanyeeyo abaavu ayagala omuntu ampe ssente mutwale na eggana wabula afune ku maanyi ngali naye akole akasenge n'okabaka mitwala 5 omuntu obula mitwala meka 5 ne muganda kituufu nangamba naye bamuwa ekiragiro buli weneezidde waba asabira mu kanisa ye ey'abapyeno ey'abakadde basobolenga okubanga basinzaano makati nga bayingira mu kituuti twasinzayo ku kitu kiri ekinene wano nga oyingira ddala oti mu kanisa waliwo ekituuti bakubira ettendo ku lunaku lw'okumeka ku lwaweneezidde nti nangamba naye ebyawandiikibwa abapya bye bawandiika babitwala babibajjako abapya baba n'ebyawandiika babiyejjako babitwala Betelehemu waliyo olusozi bayita Wajjinja lunaku z'omwezi nga 4 atwala saddaaka ey'amagulu 2 endiga y'amagulu 2 Betelehemu n'ebyawongo bye muleeta bibiri bagamba babisuula emanju nga ku luzzi tebabisuulayo bafuna omufasi nga gunyooka emanju nga ku luzzi kanisa y'abapya oluzi oluli emanju basenako amazzi awo bateeka ebyawongo ne bateekawo omufasi ne gunyooka bakumanya bino ebyawongo byonna bye muleese ne babitwala Betelehemu wali olusozi bayita Wajjinja lunaku mwezi nga 4 n'embuzi y'amagulu ameka 2 nangamba naye kye neetaaga parking opposite ne kanisa ye wali parking bamubanja obukadde 7 kanja lya muguliddeyo obukadde 25 ne bamanja obukadde 7 ezibulayo abe nawe nga sokozesa kwa kati ayita makati mu luguudo nangamba naye sente zimubuze singa mpa obukadde 6 sente yasoba myezi ng'ena ajja kuba akoze ki azifunye nangamba naye njagala ompa amaanyi so Tom Mugerwa musaddaasi era yampa omusajja omuvubuka ayinza okunkuuma ye wa security alina n'amaaso gandali wa security kuleko security munene bw'ati alina amaaso gandali nanga ati atiko okunkuumanga nga tukoze olukuŋŋaana ewankulukuku era kye nakola mala okungamba ebigambo ebyo nadda buzzi ku lukuŋŋaana wali eri neetekayo akatami nga byakola ki byabiŋŋambi era twabatiza abantu baali bayitirivu so Tom Mugerwa Mutundu agamba mukulisa era basinza ku sabbiiti ku Sande bakanisa bakola ki ne bajiga n'abagamba buli mwagende gyakola ki gyasinziriza wabula nga awe ekimu eky'ekkumi wakayanja kuba kayanja yamutwala nangamba naye leediyo ye ekyayingira mu leediyo ki endala kubanga esaalasaala era ku olwo olunaku Tom Mugerwa n'awabawo saddaaka omukuumi akuuma ewuwe bano bakologo n'akwata omuwala naye nga kyali kirage okuva ku musajja wa Katonda yakwata omuwala zaali naku mwezi ndoza zaali nga 28 omwezi gwa Novemba omwaka 2018 omukuumi n'akwata ne babikumakumaawo nti saddaaka ekoze eki ewedde so Tom Mugerwa bwatu bwafaanana batwala saddaaka ey'omuwala ali virgin lunaku z'omwezi nga 4 Betelehemu ku lusozi bayita Wajjinja twasinkana ne Haji Makanga yaliwo Haji Makanga oyo omugaga gw'owulira enalukolongo ne muganga era sinkana abasajja naye mbeekengeera jangu obeerewo baiki kibaŋŋamba kwe kuŋŋamba tubampa obukadde 6 mbatwale ne bagamba Tom Mugerwa nti nze gwe mulaba bwe manakyuka ne nva mu bintu bya setaani bwe nkulagira engeri gye bafunamu amaanyi nange mba nzise omukazi omulagira omukazi ngejja bajjamu olubuto nange amulagiridde eddagala ejjamu olubuto mba nkoze eki mba nzise
nanga bagenda soke weerowooze bw'oba weerowoozezza sigamye okikole kati ojja kukomawo okuwa akasente nja kuteeka mu transport tugende tulinye ennyonyi nga ne ssennyonga yali ssennyonga nga wawaali so tomugula bwatu bwafaanana katoga omuntu w'abantu senfuma simusisinkanangako ebiseera ebisinga kwanza nga omuntu gwenkoze ki gwensisinkanye nekyempulira basajja bali mu kintu kitya kimu muntu era senfuma yagano gambu yalina omuti gw'obulamu oba omuti gw'obulamu gufaanana gutya alina omuti gwaki omuti gw'obulamu oba okumanya obulungi n'obubi so si kubakonjera wabula ge mazima nkubula ennaku z'omwezi n'ekyaliwa nkoze olukunga ne wankulukuku neba yali RDC wawa yajja n'abeera nawo ku lukuŋŋaana olwo twamala wiikisi kumpi nga 3 nga tuli wankulukuku twaza n'abamagye baali bana abasule wankulukuku awo nga tuleeta bwino nga bwafaanana bwe kityo bwe kiri mukama yebazo amiina so tetusobola kumatiza buli muntu naye asirongazo nakyowulidde ate nekyantu lwakuba nti abantu abamu bagwamu bwokulaba puroguramu ate maaso nga twali twakola ki twabyogera naye nagaana okusisinkana abantu nze sinade n'ekikumi n'ekimu otwaliza wano naye mukama atubeezaawo enkuba nekuba ngaojja ku mukutu naye nga bakulaga sente naye nga zijja kutwala za kibi kyokola nti sente z'ekibi ne bwozifananyiwaze newaba nazo bwekala batya nga bikola ki nga biggwawo kuba omulundi gumu ate era obulamu bw'ensi eno bannange kati tuno tuyingidde lockdown omulala naye tusaba abannayuganda n'abantu abalaba munu tv kuba ye tv esinga okuwulizikika musobole okusapootinga omulimu guno kyoba ofunye kyonna kiweeyo olw'omulimu gwa Katonda badde basenyoga badde abagamba nga buli lunaku muleete sente bagenda kuzimba makanisa Hoima azimba nyumba za mwana we bateekayo sente mulaba wali eri nga agwane gundi umukafuba nga muwala we mukafuba mutabani gwagenda owasa bakola ennyumba basobola saidize ekasembi ate ennyumba gyeba senyoga sose gisulamu ne mukyala we ate ne bagiwa mutabanyi waabwe so baganda baffe kiki tubagezako bagamba ezo sente nemuwaayo empitirivu ffe noba lwadde esiringi lukumi mukama ajja lukubalira oza abooluganda ng'okyaliko katono nnyo oba asanga bandiwaddeyo omanyi n'ekimu eky'ekkumi nti wabangawo ekimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi kya mukama specifically omuntu tekiriko condition kya mukama kiki nga bw'onoogamba nti bw'ogenda mu nnimiro n'osima muwogo oba bw'olima ku ttaka lyange lyenkuwadde zegwe limako naye buli kikolo wala ebikolo 9 eky'ekkumi kyange ku mmere gy'olimye emmere efaananako bwetyo ne mukama wati wafaanana yatuwa emikisa gye naye n'agamba nti ku bintu byonna byonna by'okoze obalako ebintu 9 bibyo eky'ekkumi kyange byewobala n'ojjako 9 weewunye ffe tusooka n'obalako ezaffe n'obalako 2 3 12 paka 9 oba ogenda okukona omutwalo nogamba n'olukumi lwa mukama n'osigaza 9 bwatu mukama bwe yakola so kyekyo ekimu eky'ekkumi kakati ekimu eky'ekkumi yes in fact olina kusobola kubala 10 n'ozituuka nolyoka otolako ekimu ekyo omaze okulaba 10 tiziweze naye ekyenjaga bategeezako kyekintu baganda bange nti ekirabo nga bugambye nti bawaayo obukadde bw'ensimbi ekirabo yekiraga okusiima kwo era kyobudde abantu basinga mu kkanisa awaayo 5,000 kimu kya 10 sorry emitwalo 5 kimu kya 10 n'akwata 2,000 n'aziteekako mbu kirabo amakulu kino kubadde kwekamula nnyo okukiwaayo naye ng'ate omuntu wakwadde emitwalo 5 n'agiwaayo nga wikimizi afunye emitwalo aga 5 najjako sinsi 5 n'abiwa mukama abalu 2,000 mbu kikirabo yeebaza naye nga kyeyandadde akola nti nga bwewadde emitwalo 5 ekimu eky'ekkumi muntu yadde akwadde emitwalo 5 n'agyongerako njiwa emitwalo 10 n'asigaza 4 n'agali zino giwadde mukama just to show your gratitude era kyobuddola nti ekirabo kyakolanga mirimu gya kkanisa kuzimba kkanisa kuyambe bali mu buzibu kolaki naye emitwalo 5 gino kangeze mpakyakulabirako zayambanga abaweeza b'enjiri abantu nga nabeera nga specifically ku mulimu gwa mukama baweereza kakyobuddola nti akale bafuuse engo ku nsonga y'ensimbi kino kankyogere abantu bwentuna kanisa ya SDA si bawalana naye wamanyi nti okuba tujja ntuweereza ku TV bamanyi tufuna buwalana bwaki tunoga nsimbi era basuubira ebbaasa yange okubaako akasente akawera bwe kimu eky'ekkumi nga kiyingira kubanga nze kukola ki okuyoola abantu balaba ku lutimba awo ne balaba SWOP Giswahili Professor Ministry Uganda with the POGM USA nti ngeri wamu ne Presence of God's Ministry United States of America
bagamba nti America wawo sente ziba zituvugirwa mu ministry bwe kiri naye kana kambaluke ekigambo kino omusajja wali omuyita nkangamba abiriga yambalanga olugero emunali mu lwa yero ngayambala yero yekka naye muloza olwokuba yambalanga yero bamuwanga ebisawo bya sente mbage nagula ebintu ebyo no bamuwanga ebisawo bya sente kubanga yambala yero oyo nti lwa yambala yero nga President Museveni asanyuka nga amuwa ebisawo bya sente nedda wabula yakikolanga olwokuba nti yayagalanga ekibiina naye kirala abantu bangi tulabanga bambala t-shirt zaabantu kati jasanga omusajja yambadde t-shirt ya Ronaldinho tekitegeeza nti Ronaldinho amuwa ensimbi naye kubanga alina okwagalira omuzannyo w'omupiira oyo naye mba kyakulabirako siri mu bya mupiira era siri munnabyamizannyo oba gundi naye mba kyakulabirako bwe minisitule eno tuwulira message efaanagana era tuli ba mukwano nnyo naye n'abalina omugugu beetisse bakola omulimu saidizi eyo nga naffe wetugukola eno gyekikola nti with omuntu ategeera wawula ekigambo America agamba nti bano banoga nsimbi naye baganda ekamaleko ekigambo kino tuteekamu kinene mulimu guno twerekereza kinene nnyo bingi ebyo tukoze ebyamaanyi tulina obugagga kututudde obuli awo bulabikako naye akatono ke tufuna kekakola omulimu guno eno that's why kyobula nti nzira ku TV kuno nenjogera nga sina gwe sifayo kwogerako kubanga tekuliika ali baaka mpaji egamba nti yeyimirizaawo message eno Katonda ayimirizaawo omulimu guno yekka nga akozesa akatono katuwa ketufuna mu bye tufuna ketukozesa okulaba mulimu guno okugenda mu maaso ojja kwewuunya nti sente eziwagira programu eno ziva mu abo ate ziva mu ffe ababulya message eno so temulowooza nti waliwo amaanyi agali agaseetekamu sente era abasobola okuwagira omulimu guno manya owagira mulimu ogutalina guba akateeyamba naye ntera nnyo okugamba ekigambo kino sitiiru nti okuwagira omulimu gwa Mukama gwafunamu oli wakwata sente naziteeka mulimu guno yafunamu oli watateeka sente mulimu guno gujja kugenda mu maaso sigamba nti sente weeziri era twetaaga obuwagizi naye ne bwemutawagira mulimu gujja kugenda mu maaso kuba era gugenda mu maaso n'abaganya okuguwagira bwe balina okugenda mu maaso naye ate omuguwagira Mukama bawa omukisa so Mukama akozese playing role mukola mulimu guno okugenda kugenda mu maaso era yalikugaa nti bali bamanyi sente nti mpitirize tufuna yani batunanye baasa efaanana eta gyenkoze eki gyendeese naye kamagabeko ekigambo kinene omusajja omu abiri ku mukutu gwa Prime Radio yagezaako okugenda okulonda esente z'omutayimbwa era ng'ayogera ebigambo ebirungi musobola okufula okuwaayo ensimbi naye batunulira nnyo abantu ali mu kanisa azeeza aba bafola okulata nga bayita kompyuta bategemu omulimu gwakola ki gwakola okugerekera omusolo gwena okola ki okuwa oba bakita boolo gavumenti namba naye nkulayirira nti bamubuuza omuntu omu yawandika omukono amuga nti musumbuze okunona omutayimbwa kituufu naye gwe ku baasaayo olinako sente emeka bagenda okukola research gyasinziza ne gyabeera nga tawangako omutayimbwa bukyabangawo naye ng'ebigambo ebyogera okuwa banne baweeyo nga baki okukamula banne nga byabirina kakati omulimu guno eno kyambaga nti yadde korona azeemu mwali wadde ekitono ky'olina Katonda akuwadde obulamu Katonda akuwadde ekisa tetujja naluusi n'ogira mu nkuba kaboda bwe ne kakuba ki enkuba ettaka lirikugwira ng'okyayikawo katono nnyo ku nsonga ya korona tutera nnyo bulira enjiri abantu bategeera amazima gana naye musumba n'akola ntya ku ssomero batugamba tusome ku Ssabbiiti wova ku kyessomero Mukama wange ku mulimu tanzikiriza wesikola ku Ssabbiiti ajja kungoba mukasumba sina kyakkola n'akola ntya Ssabbiiti naye kambaweko ekyokulabirako abazadde abamu baga nti tulina sente ziwagira mulimu basasudde sente taamu yafudde badde bakasula sente zaabwe za fees abaana bazizza waka omwaka mulamba basula fees ebbanga eriyise sente zafiire eyo naye nga bize bezifiiridde mu byansi eno teri mwana gwe Mukama agenda kubuuza nti olina PhD mmeka oyingira eggulu bya mu nsi muno abaana bafa wa ekintu kimu kyentera okwogera ozaala omwana wo n'omuwera okuva mu nasale mu bebi n'akula paka university emmotoka nemukuba n'afa nga omwana wa jeno gwe batomedde gwe bakuba amasasi bw'amala okufa bagamba kale diguri ze zimufiiridde ki kale sente zimugenzeeko kale PhD z'abadde afunye ate akuma mwezi gumu ng'akava mu America kyenjagadde okujjayo kikino nti abaana bebafa nga bamaze okusoma nga babadde bamaze obatikkira abamu bafa graduation badda waka emmotoka nemukuba nemusaanyaawo
bagamba kalira ababambi sente zamutadde mula omwana bifiiriddawo naye neewuunyiza Katumba kye yagambye n'agamba omwana ngali akava mu Amerika yali yafuna omulenzi we naye ne baawukana ng'omulenzi munywi wa mwenge kale singa aleseeyo omuzzukulu niye omuvubuka yanga munywi waki wa mwenge tekyagana muwala wokuzanga alabakola embaga kitegeeza omwana alimu empeke etegeera Katonda naye nga omulenzi gwe yali afunye munywi wa walagi bakubbiga neki walagi ngalaba talina future nanga kansoke n'ebyokoki ebyokwanjula so nga mukyembalira okugusa wali eri nti naye omuntu yenna bw'afa nga afiiridde mu Katonda ng'ensimbi zo zibadde ziyamba mulimu gwa Katonda oba oli wesitwalingidde weterekedde obugagga bwe bayita obwensibo oba tosukoze lwoso omuntu bw'afa nga afiiridde mu Katonda awabawo essuubi nti kale yadde afudde naye aliba mulamu so bigambo bino mbadde mbagambako nti abaana bali mu lockdown kali bazze ewaka abantu abamu bayinza nti balina nsimbi abantu abadde bagamba mbu ate mu kanisa nayo obuweereza siiza kujja kukuŋŋaanako nammwe naye kati babazizaako lockdown ogenda mala weeks zizo nga tonyana ku kanisa oli waka naye nga tetufuna budde bujja kukuŋŋaanako nabaluganda mu kanisa kutegeera mazima matuufu weekwasa ndi eri ndi mukebezi simanyi ndi mu dinkoni simanyi ndi biki ngena ningamba mu ndowooza zange nti ebiseera ebisinga wabaawo abayita abatunuulizi by'ebyobufuzi ne waba abatunuulizi b'ebyokulonda naye nga basasula omusala muyitirivu ngenda nga singa gavumenti evaayo fentufuka abatunuulizi b'ebyenjiri ebigenda mu makanisa ninge esasula akasente naye nga kagenda mulimu gwa Mukama sawa gavumenti President Museveni akatuwe naye nze kyenjogera mu bino kyekino nga nfundikira twagala omuntu awagira omulimu nga tazze ku controllinga na kwagala mbusi mukole bwe muti bwera sente zirekeeyo omulimu guno ne bw'onooteekamu ensimbi naye kanyini olwanga okola ebikolobero nga gwaguwagira ojja kwogerwako mbwate gundi tomwogerako kati katukwaka akasente kwasibulya wano akadde kaweddeyo yagadde n'okwadda ku masimu naye tetusobose obudde buweddeyo basibula mwana brother Yoshima mama Mwanyiraze Nakadu n'abaana mwenna batumiddeko abeeka mukyala nawe kutumidde muganda wange musazi makanika musajja makanika atera okunyamba ku motoka yange n'abalala bangi nnyo kaba bawo mukisa mubeere bulungi mweraba